how some people can be foolish and how some people can think they can play on our minds and just get away with it. First of all, music wesi wa kabinyo chiriao agezaka iya pala nyagezeko kuyimba naye nga bumanyi bikyaganye. Omwana ono kwegako bamuyita anyway n'okwisenyale mu kamwa gange. Sometimes I feel even bad, you know, because if your music can't, she's not worth my talk, but because mwagala amawulire kamubagambe Racheal Namiiro obubadi bususe my friend, you know, that is too much. Mujjukira twatandika okutega Racheal Namiiro I think ku kivulu kya Bubu Wine fedefene twatandika omutegeera bwe yajja ku stage okuyimba oluyimba lwa Karo Nantongo Royce ojjukira bulungi nnyo twaliye Busaabala nata akasikati ne kagwa ye stunt ye yasooka ng'abantu ng'ayagala popularity cheap popularity tukwogereko what do you get kati yakoze music najjaawo ng'ayimba obuyimba ye mu producer kye yamusainingawo yali Bawa yali ani ano teyali Bawa yali ani producer yamusaininga ne tuwulira ate simaya bakutte mu studio kwegala ne bijja amawulire gadde mangi agambu getumanyi ne getutamanyi nga gajja gakola kikayogera. So over the weekend I think 3-4 days ago was it Friday omuwalo yasazeewo akola akabadi ne present omu waku TVM akabadi kano ne nkategeera nakatwalasaogede kwogerako oba kusooka kapostinga because nze sinze muntu ayagala nnyo abayimbi abakola obubadi ontegeera bunnyo. Racheal Namiiro akabadi ko kayiseewo tugenda kwogerako. Congratulations, nete byanyumye. How can you fool us? Simade bakuletedde emmotoka. Simanyi omugagga ali USA. Simate gwe noteba noteba buno Lawrence owebisaati obwemugeto. Simanya Richard Godfrey. Uli namanya even namanya goyoga tegawa appetite goyogera mu video tegawa appetite. Simanya Godfrey, simanya bichi. Oshede such names are not even appetizing. You would have used names like Smith, names like Shadik. Names like oche obunya obuleta appetite ngomuntu akola jagambo yona ina mu kasente oshegede you know Godfrey kale ulira Godfrey komani Godfrey bombocrat kati kamba nyumize film eno. This is a scripted kabadi ne njaganyo kubaza omukulu balamu yagambe full figure yakoze akabadi akali scripted kati kekana akabadi akali scripted. Racheal Namiiro wagezi notekawo emotoka first of all yadde nkadde tebadde emotoka mpya. Yeah, all didn't see the number plates of that car. Kyali ekimotoka bozi kaki Aria model 1999 tuvuga zikawundo you bring Harrier 1999 model za man ontegede nnyo then noleeta obulabolabo obumulimuli bumitwalo 10 mitwalo 5 8 by the gabino yenjogera luwa bingamba genda masa hambulira ebunumba ndi musude ne waliwampa kyecha kyalese keki tishi bwakola oshegenda sima tisha bwakola buli awo keki tebutegerekeka pozi ka keki mitwalo 10 mitwalo 5 dina kozembiri ziyadasiyo wazirabye buviri nga babunyodde bwakumuzigo nyo nena kitundu kagamba akabadiko kawereddemu emitwalo nga 5 which is okay twakitegedde kati sijja ku blaminga presenter wange because presenter yekyali wange yakola surprises zakola ziri ku mulamwa za amaanyi era usasinga twamugoya simu naye presenter tulina okukola nga background check ku bantu bano nga tetunakola bintu byabwe because Racheal Namiiro wafunye kyaliwo simanya Godfrey nofuna ne Richard simanya ole muladde bamuyitani gwe yate ebyamanya wamala kugamba nga n'amanya gabalogologo gali awo amanya tegakwatagana oshegere noteba tebasimanya wamala Godfrey Richard nibitakwatagana kana tisimanya Omusajja teri mugagga ate by the way watulaze muno oli mwenzi abasajja bana omulundi gumu weeswaziza nnyo ani serebu atamanyikidwa waliwo serebu gotamanyi naye by the way lero ndi munyiivu ku kisitole kya Racheal Namiiro kino bane ndi munyiivu kati ekirala enviiri ziwadde osibye engeri gye bakusanze mukyalagidde dda nti wadde prepared wabadde obimanyi era emmotoka eyo mwadde mulina ogikwata mugizeeyo mu bondi ne kati ngenda bafulula bannange ngenda baletera emmotoka eyo gye bagipangisiza ekika kya Harrier gye baleese ngenda gendewo omukazi we baguze kakeka tenemitwale 10 yogedde mingi
Cake I think mtwalo nga musanvu kitundu. I can't even offer that cake to my beautiful daughter on her birthday. Tukola surprise, tukola cake za mitwalo 5 ebimuli tuleta dollars. By the way kamba jukize. Ono muwala bamuyita ono webizigo bamuyitani ayakola surprise eri bawo ali ku bond. Dollars omuwala amuyitani oyo. Trophy yakola ebimulinga bya bay. Ebimulinga birimu amasawa aga. Labe sawa ngeno nene sati yabadde this is Nike. Ojikwanako bweti neyaka. Teyabaddemu, can you imagine? Atisa wani mteddemu akawetanga kano. This is Versace. Linda kondisi ninzo balimba kale naye. Kale ya bei, jema ya bei. Ne Racheal bane film sina nko film stafira mu film yenga Racheal. Kati we yamaze, nze I'm not going to look for you Racheal. Nonya tubulira abantu amazima kato yamaze nagenza okulaba chali wange divorce amukyaziza gundi amukyaziza. You know that is cheap plate. By the way akakabati kagenda kulastinga even a week. Trust me. Leero kati nze nkagadde sigenda kuddamu byogerako ne bannamuli ebono namba saba temuddamu kwogera ku nsonga za Racheal Namiiro because that is sort of bullshit. Munsonyi nchuka but that is sort of rubbish.